Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulungi alaikum salam TV nkwaniriza. Oli otya usibye otya nze Nabukenya Aminah nkuloza ndiriddawa munnange nondi kayunga program Obuvo n'obuddo tutambula wonna wooli ne tukuleetera abahajja ab'enjawulo ne tukuleetera bakadde baffe ab'enjawulo ne batubulira ku gye nvudde waabwe naffe abavubuka ne tuyigamu bingi ate era ne tubikola mu ddiini mu ggwanga lyattu Uganda ate ne mu buwangwa. Oli kuki tuli wa Hajj nomani Ssemwanga Kabogoza tumumaliriza tumufundikira ne kansuubira okuva gye twatandikira okutuuka leero ate bingi bitumuyizeeko. Aliku Salam TV akatwegattako kyali ne Hajj nomani Ssemwanga Kabogoza tumufundikira twagala okumanya kiki. Is he retired in politics? Is he retired mu byeddiini? Is he retired mu byemizannyo, mu bya culture? Agwawa kuba byonna okuva gye twatandikira okutuuka we tuli tulina ate bingi bye tutuuseeko. Hajj manji mugamba kyeno gye tuli alhamdulillah mashallah. Sooka obabuuzeeko abali ku Salam TV. mbalamusizza nnyo bannaffe abali ku Salamu TV nembeebaza okubanga ye TV gye musalawo okulaba. Tulina televisionizi nnyingi naye obanga osaze okubanga oli ku Salaamu kikulu nnyo era togivaako. Alhamdulillah. Hajji twali tutandika tugamba oli musajja wa famire tebannakuwulira tutandikiraawo watugaba oli eno neeno leero tuli kayunga tutuuse twetuukiddeyo naffe n'amaaso gaffe era ne batwaniriza bulungi. Olwo kati wano tuliwa wano ndowooza olabye ng'otuuka wano Kayunga Resort. gye tulabye wali akapande. Yes. Ebimu ku bifo Hajj nomani Ssemwanga Kabogoza byamanaginga byalina ya wano wooli lyebweyogerere bwe twali mpozi kenyala okujjayo nina haki bbiri. Oh mashallah. Eri twali eweeyogerere eyo haki ndala. na wano Hajji ati omulabye era yeweekireka. Ya mukyala mukozi tukoze bingi naye era n'ebirala tujja kgenda tubiraba inshaallah. Mpozi nze kyenyala okujjayo erifa abasajja abasiraamu omu bw'afuna omukyala owokubiri abanga agamba nti oli alina kye yamukola alyoka afune ono. Hajji kubawo nnyo ng'ensonga abakyala tuzitegeera awo kubawo nnyo kiva ku kirwaki ye ki ekikusindiikiriza? Nze mba sikumala byebibuuzo ebibeerawo. Mu butuufu tuyinza okuba nga siina nsonga yonna naawe gyenyinza kwekwasa nti onkola kino oba onkola kiri naye ne kijja buzi era ne nkusaba ne kugamba nti munnange ngenda kufuna munno kusobola okubeera nga tutambuza bulungi amaka gaffe. Abo nno be batono abakkiriza ne waba nze sikkiriza wamma Hajji era tebakkiriza naye gwe akikola ng'oyagala okweyanguyiriza buli kimu kikole effectively okikole nga ono talina kyajula bwe ziba school fees zisasule bwe kuba buli kimu kikole omwami. Yes. Okogende kiri ekirala ng'eno kiri kikubanja ate era ekisinga okwonoonera abamu bujanja bateekamu bungi n'abeera awo nga ayogera nnyo bigambo bibeere nga bitono osobola okuwangu osobola okukiyitamu obulungi n'obutalagawo n'omupya gw'ofunye nti aliwo olw'okuba oli alina ensobi gy'akkoze buli okikola mu nkola eyo kijja kukulemerera kijja kukubeerera kizibu naye mulage nti okikoze bukozi lwa bwetaavu naye nga tewali buzibu naye. Kitegeeza osemba abaami banno okufuna abakyala haki ezokubiri nga tewali nsonga. Obusiraamu bwakyogerako bulungi obusobozi olina okuba nabo n'amazima n'obwenkanya byonna oba tobirina gumira lwagumidde. Awo bw'otuuka ku bakyala abasiraamu ensonga eyo tetujaagalira ddala tetujagala giwuliza newankubadde obusiraamu bwakiteeka tere tetujagala giwuliza twayereetera ddala kabeere gwera nange nembeera nga nze leero nze Nabukenya wadde eddiini tegambye nze naye era naawe oba tokikkiriza era tojja kyaka kati obalansinga otya famire zombi.
alhamdulillah ekyo kibeera mu mutima gwa muntu era naawe okiraba kati mbalance era bwe kiba kikulemye okiraba naye nga nze nga Hajj Norman balance nga bulungi ebintu byange era buli kimu nenkikola nga bwe kirina okukolebwa. Hajj Norman musajja mufumbo wa haki ezbiri naye omuvubuka oyo ali awo mu maaso Kikaye Shafiiki Hassan Sibo sooka obabuulirire haki zino okuziyingiramu ambaga nze nja kufuna n'abeera awo nayingira mu kintu wallahi kyatamanyi kitambula kitya Hajj. Okusookera ddala nze ndowooza ngenzo kigendamu nga n'ebiseera bikoze eki bitambuddemu ndowooza mu mwaka gwa 2015 ng'otambuliza ddala ngendi mwemu awo we natandikira eyokubiri naye bano abavubuka bembuulirira sooka omale kwetereeza gwe kennyini owulire ng'onywedde oli omu nga bwe nagamba kyandibadde kirungi omuvubuka naawasambudde nga bukola ki nga bukyali naye buli lwoteekamu lwokipakukira kikugwira olw'ensonga eyo olina kusooka weenyweze gwe ng'omuntu omala okwetereeza n'olyoka oyingirira ensonga eyo. olwo mutuleetedde okukyawa abalamu mwe mutuviirako ebintu bino nga mulamu gundi yakikola gundi yakikola ensonga zino muli basiraamu. Yes tuli basiraamu tetuganye naye that attachment is that feeling kati ate bw'okitwala ebbanga eddene bye bino ebigambo oluusi by'owulira kale twakola ffenna it was my effort why would he do that bye bigambo ebimu by'owulira anti kyekyo kyekugambye kirimu kalungi ki mwekali kesinza kukubuulira wano ku ssaawa eno naye ffe eri omuvubuka ali eyo naye by the way ekisinga byonna busobozi bw'obanga tobulina kiveeko bw'obanga bulina alhamdulillah naye olina okukolera mu limits z'obusiraamu. waliwo abalina obusobozi naye nga waliwo awo ate obusobozi bwe busukkirira era n'aleeta ye kabuli bwayongera emaali ng'aleeta buli wayongera emaali ng'ate awasawo omulala kyekiri kyeŋŋambye olina kubeera mu limits. Ddiini yo gy'ogoberera gyegamba ki gy'otambuliddemu todda mu nti nze nina obusobozi obukola kino nakiri you must be within the limits. Buli kyetukola mutera okukikola abaami n'abakyala nga muli mulaavu naye ate ebibala ebivaayo eby'abaana bakwatagana okoze otyawo ebiseera ebisinga famire z'abasiraamu tulaba nnyo nga tukola ki kibeera eri gwe omuntu kennyini bw'olema okikola tekijja kubeerawo naye bw'okikolera kibeerawo. gwakikola otya omuvubuka akulaba ayagala kukuyigirako ku nsonga zino. Okusookera ddala bwe kugambye nti olina kubeera n'obusobozi. Ekyokubiri olina okukolera within the limits oba limits olina okukolera eddiini yo egamba ki kaliitya yo egamba ki obusobozi olina bwenkana ki ate naawe ng'omuntu olina okuba ow'amazima eri abantu bo bonna buli obeera ow'amazima tebijja kukulemerera. Njogere nti bannaye ndeeta haki bakutemye amagga olowooza otya tebakutemye. Program Obuvo obudde okyaliko otuyiga bingi eri Hajj. Hajj tuli kayunga tulaba ekifo kinene tulaba wantu wanene investment nungi. Is this your retired home? Ebintu tukyakola bingi. It is just not part of it. This is part of it. Naye nga bw'obeera n'obusobozi ogenda oyongerako okusinziira ku busobozi bwe. Eri ekireka bingi bye tutaakolaga naye nga gyebiri ate bye bivaamu ebijja eno n'okuseevinga obulungi bw'obanga olina ssente z'okola ne museevinga bulungi. N'ekyokubiri kwe kukwatagana obulungi omwami n'omukyala nga mulina bye mukola. Bwe mukolera awamu ebintu bitambula bulungi naye buli ogamba nze nja kukola kyange bw'omu teri akimanyi ogenda okulaba nga tekivaayo. Buli w'okukuta. Kyekigambo ekituufu. Olina okukola nga tokukuta. Buli lwokola nga mukolera wamu n'ebivaamu bibeera birungi. Era n'amazima gali genkugambye bwe gabeerawo buli omu nakkiririza mu munne nga mutambula. Awo tuba tutambula. Hajji omu yatugamba oba oyagala ekintu kyo kigguke kiwa omuntu ali bize. Hajji ddala ali bize naye Hajji mu byobufuzi twakulaba era n'otugamba wabikomyawo ddala wakomaawo oba okomawo. Poze kyasaa kugirayo bulungi
mu kalulu akaggwa nakalimu. Tiketi ki? Era bakola batya? Bwe yabeera mu kalulu abaako ne tiketi oba wali independent? Mu kalulu ako kaali muweevu nali neewulira amaanyi. By the way ngalina nali neewulira amaanyi nga mmanyi nti buli muntu ajja kunnonda. Bwe nzija najja mu kalulu ako nga ndi independent. Bwe nzija mu independent ye muntu ataliiko kibiina. Kati nayagala nnyo Bobi Wine oyo ng'atandika ebintu bye. Sooka emabega eyo naliko mu kibiina kya NRM. Bobi Wine ng'omuntu yali muyimbi wange nga mmukkiririzaamu nnyo. Bw'atandika mu politikisi we ne mubayinga. Ate ebintu bye yali yabiyimbanga mabega naye ng'olaba bituukirira lwaleero. Ne mwagala nnyo era yali akalulu ke akanoonyeza ku ssaawa akasooka era nange nenkwata essaawa n'ogenda nayo. Kati bwe nkwata essaawa tutuuka mu kampeyini tulowooza nti agenda kukwata essaawa. Kati bw'atuuka awo ne baagala era gye yali agenda okukwata by the way ng'ali independent kati ne bagamba nti alina kufuna kibiina. Nzijukira awo waaliwo ttagali awo. Era ekibiina bwe kijja nze nga neewulira eryanyi nengenda nensaba by the way nengenda nensaba okubeera candidate wa people power. By that time mwina akasente ke mwasasula ebigambo bingi ebyayitinga naawo nga ndi candidate wa people power nopu tenaba kujja era by the way nalimu bwomu. Kati ono omwami alimu meeya w'ekira yali wa DP kati naye bamugamba Genoman asabye adduka bunnambiro agenza naye akoze eki? Asabye. Kakati bwe ntambula mu bantu ng'abantu bantegeera nnyo nga buli lwe ndaba bagenda kunnonda. Ambulera eyo bwe yajja yaleetawo evu. Kati nze nali ku ssaawa ndi ku reedi. Kati ate ensobi gye twakolanga si nsobi kale bwe twanoonyezanga akalulu nga pulezidenti tuli ku omu tuli ku Kyagulanyi. Kati gwe oli ku independent kati abantu bo mu bwongo bwabwe bamanyira kimu nti bagenda kutiikinga ambuleera obaani oba omumanyi oba nekwata akati bwekwata akati naye nga nkyewulira eryanyi nga buli bwe ngenda ndaba kubanga incumbent yali takoze bulungi nga nze ndaba nti abantu bagenda kumpa akalulu naye byagenda byekyusa tuwadisi nga tunatera okulonda tugenda okugenda mu kalulu kye nali ndabye kikyasinze obuzibu kwe kubeera mu kalulu ng'oli independent omuntu akulonda ng'oli kireka n'akulondera ekijabijo ate kubanga akumanyi ng'omuntu so nga obubeera ku kibiina oli alonda ekibiina n'oli akulondera mu kifo ekirala ky'otaliimu aba akumanyi nnyo. Olw'ensonga eyo nabeera independent nembeera mu kalulu fortunately nakamalako bulungi era bampulira wadde nali independent kiringa bw'onaagoba omupiira naye nga mugenze endobo zibakoze eki zibakubye bali abakugobye. Twalimu abakandidate 4 nali wakusatu Wanupi awangula Mamerito yali incumbent yakolako nakola by the way ndoza yansinga n'obulunga 10 nenkola ki nenva mu kalulu bwentyo nga ndi mulamu nga sina kyenkoseza nnyo sina kye natunda sina kye nakola kyanjawulo naye nempulira nga amaanyi gakyalimu era mukireko omwo mwaffe omwo era awamu nze oba tokyegendereza nnyo kumbe buli gwe mpitako ammanyi bamuyita meeya nze meeya abeeramu ng'atambula mu bantu kakati naye muwa ekitiibwa yatuwangula ate yatusuubiza lwakuba bakyusa ebigambo naye yatusuubiza nti agenda ku bubaka bwa paalamenti which means nze ekintu kyange nkomawo nkituulemu ate na mu kibiina kyange ekituufu ekya nuupu zidde okunywa era gujja kubula asala ekyo nkukakasa nti nja kukabeeramu akakajja mu maaso Hajj, you're not tired? Not at all. Ate wetuuze mu byemizannyo? Ebyemizannyo by the way I'm a president wa club
nga gweno ngulidde mu kikandi minisita wa byamizannyo abalala bansaba mbeegatteko naye sikkiriza byemizannyo ssente bw'obeera n'ebingi era bojja kubisipendingamu ssente nnyingi naye at the moment nina club y'omupiira ekirekawo eri mu regional league waffe nasigala kukolera kika kyange ng'ekyeŋŋonge nakyo kisamba obukulembeze bw'omupiira mbulimu mufufa mbadde delegate wa big league naye katugenda mu kulonda waddakawo nyinza n'okufuna obukulu obulala obumu tetubwogera nnyo batwetegekera nnyo obwogera oli ayagala kujja wange n'olw'ensonga eyo nze ndaba waliwo obwetaavu obw'abakulembeze abalumirirwa abantu ng'ate nze mpulira kindimu omukulembeze alumirirwa omuntu wa wansi amanyi kyayagala mbadde njogera ku masomero mmanyi ki kyegaagala ebyobulamu mbadde mbyogerako mmanyi amutrained bantendese bulungi kubanga bwe nagambye nze mbadde ku levels buli kulembeze wembeera nabo nakuno nno kati wano waliwo politics wakuno naye era wano bajja ne batuula wano Harriet nakweddewo nabadde wano tavaawo wano ge makanda ge wano wasinziira n'abalala bangi bajja ne batuuza wano enkiiko zaabwe naye nga ekyombuuzizza sinnakoowa amaanyi ngalina ndi muwagizi wa Robert Kyagulanyi Ssentamu eyo tumwagala mu bwa pulezidenti Hajj Norman Ssemwanga Kabogoza ajja kuba mmeeya bw'ekira ate era ajja bufuna insha Allah oli mwannyinaze wali Ssegukubi bwe yakomye olwatonye nangamba nti Hajj Norman ekifo kyonna kisabidde tuteko ku Kaaba ne mmugaa nti ate nange ngenda kulwana nga kalute kanatuuka nzireyo nkyesabire kennyini inshallah. Inshallah, you are not tired. Hajj Bomolide, he's not tired. Bingi byalabi ate agamba bingi ebikyabulwa byetaaga okukolako awo. Kakati programu yaffe eno basically eri ku bukulembeze. Omukulembeze omulungi nze mbikugamba ekisookera ddala olina okuba nga owa abantu ekitiibwa. Yes, nze mpanya abantu ekitiibwa buli omu nkimuwa so that nange akimpe. Ekyokubiri olina okubeera ekyokulabirako eri abantu okulembera. Tuyise wangi twabadde ku muzikiti bino ebirala tetubigenzeemu naye nga byonna ninayo bukulembeze ate butambula bulungi. Omuntu omu kw'omulabira ekirala oyagala obukulembeze gabeera maka ngalina era nga bw'ogalabye ngalina tagatambula bulungi siinaawo nkenyera yonna nina abaana ate abaana bange abakulu oyo omuvubuka gw'olabye awo yakagutikkirwa ekyambogo university naye namuzizaayo asoma professional course basoma buli lwa mukaaga ne Sande naye bagraduate abalala 2 asoma n'akomayo Kayunga abeera kireka naye wanabeera okuba ono maama waaba awasobola naye nga naye tubeera naye ekireka kati batabani bange abalala gye bali bagraduate 2 omu musaveya omulala baliwa omuwala waali awo kireka agenda mwaka gwa 3 akola business administration bali abalala abatabani bakyali bato omu wa primary omulala wa nursery n'omulala tannatandika kusoma abamaama oli omulala naye nga byonna obukulembeze mbubaddemu nga bwe nayonka bagamba ne jjajjange Musiinika gwa lyo olujja lwe mbadde njogerako bagamba yali mukulembeze era obukulembeze ne maama wange Ajati atali ono gwe walabyeko olwa Ajati omulala by the way nze ng'abantu kizibu okwawula era ono bamanyi abasinga nti ye maama era ye maama sikiwakanya era ye maama ebyange byonna obulamu bwange yadde abikola Allah yamujjula naye yali mukulembeze mu muzikiti ali noono era maama mukulembeze mu muzikiti ekisinga byonna taata waffe yatutandika bulungi amaka ga ddiini omukulembeze ng'alimu eddiini tasobola kulemwa kukulembera abantu omukulembeze nga w'amazima tasobola kulemwa kukulembera abantu omukulembeze nga muyivu nze nga bwe nagamba nze nasoma I'm a graduate ndi accountant
nakola Bachelor of Commerce Makerere. Nakola Bachelor of Commerce. Abaana mbaweeredde buli kimu ngezezaako kikola nga kirina okukolebwa. N'olw'ensonga eyo nkyaliwo, amaanyi nkyagalina, era obuweereza bwonna obujja inimayiwe nga buli mu mikono mituufu ndi ready obukola. Kola ne baleeta ki ne baleeta ki Hajj tosemba nakyo. Mu baana ababo waliwo agoberedde your steps oba okusamba omupiira oba obukulembeze kwoteekawo omupiira byonna by the way wakiri kitone mu bukulembeze si nnyo. Omanyi abaana b'ennaku zino balina enjawulo, bagenda ne beefuula nti oba basoma nnyo gamba buli kimu kiraba tebajja nnyo ate ffe by the way nga ffe bwe twakolanga naye nga weebali empisa zaabwe simbi naye nga si bakulembeze mu bintu ebyenjawulo, naye ndowooza bajja kulabira ku taata waabwe nga bwe mbadde naye nze bwe natuukira mu myaka gyabwe nga nkulembera. Abamu kati waliwo gwe bayita Hamuza club gye ngambye ye CEO Chief Executive Officer oba bukulembeze oba ogezaako okumuzimba alabe nga naye atandika okukola ebintu nga bwe bwadde obikola. Naye ndowooza bajja kugenda nga bongera okwegomba ebyo bye mbadde nkola oba oliawo nabo babiyingiremu. Tewano mu kitone ky'omupiira ono gwe tubadde naye awo azannya nnyo volleyball nnyo, ali ne ku national level oyo agenza okusoma oyo ye wa volleyball n'omupiira yali agusamba nnyo naye ate okusinga. By the way noono maama waabwe yali wa volleyball, yali akuba nnyo volleyball ne netball. Kati oli omuvubuka ye volleyball alina ku national level. Ndowooza ye kiki yakiyisizza eyo naye nga kitone yakitambulizaawo ate wampisa nnungi era nsuubira naye ajja kgenda mu maaso, ajja kgenda wala olw'enneeyisaaye n'ekitiibwa kyawa abantu. Bw'oba tunulamu bw'oti manyi ebiseera ebisinga agamba kalabira ku nkondo ya muzadde waliwo byojjukira noga mutabani wange kyakola nakikolako bingi muto bingi nnyo. Nze bwe nalinamu amalalo obanga nkyali mu myaka egyo, wali mutabani wange Amuza agenda n'akuza enviiri, bwe naye nagenda n'enkuza enviiri. Wakuza enviiri Hajji ebiseera ebyo tugenda ne mugambako naawe ndaba bw'abeeranga bw'otyo nga yalaba bifaananyi wamugamba olowooza kibeera mu mubiri omwo. Baagala nnyo okusoma ate bagezi, ndowooza obugezi ffenna tubadde bagezi. Nze abaana ate nange taata waabwe abantu abamu nze nenda n'embyogera ne balowooza kuba si kudaala ate teziba na ssente. Nze waliwo nagambye nti omwana ategeka mutegeke, mbategeka by kubatwala mu masomero agasinga obulungi mu ggwanga. Nze abaana mbasomeseza mu masomero ku busiraamu bw'ataba Nabisunsa Abakibuli oba Kawempe bakugentwala kati omuvubuka oba Buddo King's College. Si kuba nti nina ssente nnyingi nnyo naye mbategeka kali ke nnakugambye bwe bategeka oli asomeye Buddo quality y'abaana abasomere Buddo baba babanene era noono kakule nabo bwe banaatuuka ye community yakuze nayo era bajja kwesotingira out eyo mu maaso akole emikwano era egitambulira kati nzaawo yawe mutegekera bwekyo mba sikudaalira abantu naye omwana buli omuteeka mu bantu abatambula naye ajja kukula ng'akola ki ng'atambula. Era nkikubiriza abantu tutwale abaana baffe mu masomero g'owulira ddala nga osobola olina obusobozi obumutwalayo ate nga malungi. Tokoma ku ekyo kyokka, nze nkola follow up ku masomero era nze omwana nze nkyalayo nze nkuzaayo nze nkukimayo ku ssomero. Lumu mbaandiye ekibuli awo tutambula omusomesa omu n'agamba omuvubuka mutabani wange titutaaya okuva lwe nagoba mu lecture toddanga manya mu lesson ne mubuuza nti ne muyimira sebo ogamba tiye namugoba mu lesson ne mwati soke tugende awabuulire bulungi tugenda n'ambuulira ne mubonereza ne nsaba omusomesa n'amuzzaayo mu kibiina. Singa nali sigenze ku ssomero sandikitegedde abaana nakyo bye biri era bye nakunyumizanga ebyange bakugobye ogenze weekwesa awantu omuzadde bw'aba tazze omwana we atandikira okwonoonekera. Abazadde tugende ku masomero abaana baffe gye basomera
okutunda bye basoma abaana abo bajja kubanga be basinga ate era observation gye nakolayo oba gye nkoze omuzadde ng'agenda ku ssomero abaana be baba basoma bulungi era omuzadde atagenda ku ssomero abaana baabwe baba basoma bubi n'olw'ensonga eyo abaana abazadde mbakubiriza mukole follow up ku baana baffe tebajja kwonooneka. Abazadde abeefula bizinesi suubira muwulidde Hajj ate ekyabagambye follow up is the best. Ate omukulembeze omulungi naawe Hajj akoonyeeko banaye Hajj wa family abakyala mukiwulidde n'abaami mukiwulidde mutukkirize tukomewo era tuwummulemu katono ate temuvaako.